Unfortunately, tusaga ababawangudde bate babawudde kubanga gera bulijjo ekisaawe tekiba kitereevu. Ebintu bingi bikibeeramu okubba obululu kwabadde mwakulabye deployment y'amagye okukwata abantu kwabaddeyo naye nga by election eno yanjawulo kubyoyinza okugamba ng'eyesoroti eyava mu kooti. Eno by elections kumpi si yabyabufuzi kuno kwabadde nga kukubagiza ng'era bw'ozza okirabye nti efuuse enkola nti awantu bwaffa omubaka baleeta omuntu ava mu famire mwabadde ne bamuleeta n'osanga nti kati ono yafiirwa kitaawe n'afiirwa nnyina n'afiirwa ne jjajja nga mubikidde. Kakati weesanga ebigambo ebyogerwa ku lwale bya kukubagiza. Kati mwaba tali mu kukubagiza babalabanga abalogo basezi nti bantu bano mu mitima gyabwe banafuzi boonoonye ebyobufuzi nti beesanga nti nga bagenda ku emotions. Kati akalu kye kaliko era abutalibaga nti abamukufu otagenda nga kyolowooza mu bwongo obwo nti ngenda kwogera nsonga nga bali kulumbe nga bagamba oleeta obujji mu bbaala. Kati kyekintu kye buyafuna luli ngolada nti abawulira nga bafiirwa omuntu waabwe bakoze eki bavuddeyo ne balonda munonda gye balonze. Twetaaga okukola reforms mu byokulonda oba mu bya setup ya democracy waffe. Kyuba twamuntu tulowooza ku kye bayita proportional representation. Proportional representation mugenda mu kalulu aka genero ne bakuba akalulu ekibiina percentage kifunye y'ennamba y'ababaka bafuna. Singa omubaka oba kansala afa ekyo ekibiina kye kiddayo ne kikolanga oyinza kiyinza ky'okukola primary okunoonya omuntu adda mu kifo ekyo ne tadda necessarily kugenda nga mu by election eno yabaddewo. So kiyamba obutattanya obudde, kiyamba n'okuba nti ne ssente empitirivu ezikozesebwa okulaba tugenda mu replacement efaanana bwetyo.